bakulisaayo. Twakomye nga tubategeeza nti bw'oba mu nnyumba nga gwe osituddwa kitegeere nti gwe ttaala y'abalala. Ebiseera ebisinga bwe tuba tutambula ekiro nga tukutte omumuli tooki, fe abakutte omumuli tubeera mu nzikiza. Amulisa banne aba mu nzikiza, baamulisa be babeera mu kitangaala. Kitegeeza nti gwe amulisa weewaayo okunoonya okumanya n'okutegeera n'amagezi ag'ensonga agasaanidde, n'otoba n'obonaabona kye tuyita ekizikiza. Watoba wabonaabona, weewaayo wakola. Gwe wamulisibwa munda mu ggwe otegeere nti okutoba n'okubonaabona si bye bikulu, wabula kye wali onoonya kye kikulu. Bali abataaweebwa mukisa be bagenda okubeera mu kitangaala kyo ky'omulisa. Kitegeeza nti gwe nzikizaayo efuuka amasomo g'abali abataasobola kubeera mu kitangaala. Bw'obanga gwe oweereddwa omukisa okuyita mu ekyo, beera n'amagezi, teweegulumiza, teweepanka, kubanga gwe oweereddwa omukisa. Ate tokudaala kuduulira banno kubalowoozesa nti gwe wabonaabona nnyo. Nedda, gwe waweebwa ettaala y'olujja olwo, gwe waweebwa ennyumba y'olujja olwo, osobole okubonaabona ozuule amagezi agalifuuka ekitangaala eri banno abali mu kizikiza ky'obutamanya. Kale gwe yaweebwa omukisa ozuule amagezi, gw'oteekeddwa okusitula olujja, gw'oteekeddwa okusitula ennyumba, gw'oteekeddwa okusitula abalala abali mu lunyiriri, abali mu lunyiriri basitule abali mu mituba, abali mu mituba basitule abali mu masiga, amasiga basobole okusitula akasolya, akasolya kasitule ensi. Bwe tutaakola ekyo tetugenda kukula. Mu kwogera okumu kwe twabagambye nga tutandika, oli yagamba bw'ati mu kwagala okufuga obwongo bw'abaddugavu, engeri yokka ey'okufuga abagezi n'abasinga amaanyi mu bo kwe kubaawula ku ekyo kye bali n'obutakkiririza mu kye bamanyi. Bw'atyo bwe yatandika okwogerako. Ekyokubiri n'agamba nga bamalirizo, nga bakuze, nga batuuse mu kiseera eky'okutegeera ki kye bali, nga bakuze, as soon as they are old enough to begin creating an understanding of who they are, nga bamaze okukula okusobola okutandika okutonda ekyo kye bali. Force them into a system that teaches them that it is wrong to be yourself. Bakake okuyingira mu nkola ebakkirizisa nti kikyamu okubeera ekyo ky'oli. Kino mwe muvudde abantu okubanga buli muntu ayaayaana kubeera nga mulala. Ffe abantu abatusinkana tubagamba nti tosobola kubeera kyendi. Ku social media ne ku mitimbagano kuliko abantu bangi aboogera bye twogera, naye tebasobola kubyogera nga bwe tubyogera, ate naffe tetusobola kwogera nga bo bwe boogera bye boogera. Ekitegeeza nti buli muntu alina ekiki ekyenjawulo. Oli agamba nga batuuse mu kiseera eky'okutegeera n'okutonda ekyo kye bali, bakake okukkiriza nti okuzuula kye bali n'okutambulira mu kye bali kikyamu. Era balage nti okubeera ow'enjawulo ku balala oba okubeera ow'enjawulo ku ekyo ekikkiriziddwa abalala kikyamu era kibeera kivve. Ekyokusatu, ask them about their own biological makeup. Babuzeebuze, batabulwe ku butonde bwabwe. Omuntu abeerewaawo nga mukazi wabula ng'ebikolwa bye bya kisajja. Omuntu abeerewaawo nga musajja naye ng'ayagala kweyisa nga mukazi. Omuntu abeerewaawo ng'atambula muntu naye nga yeeyisa nga nsolo. Babuzeebuze, so that they think that permanently altering their body is the answer to happiness. Babeere ng'omuntu bwe yeetunuulira mu ndabirwamu teyekkiririzaamu era awulira nga tamala. Bw'aba muddugavu akkirize nti obweru bwe bulungi. Balage nti okutufaanana kwe kuzuula obulungi mu nsi. Wano we wavudde okutukolera ebizigo ebyerusa emibiri gy'abaana baffe.
nkiddiramu wano weewavudde endowooza y'abantu okukkiriza nti omuddugavu mubi agenda agula ebizigo afumbe olususu luno alufumbe lubeere lweru naye nga tamanyi oluvannyuma lw'okuyita mu bulamu bw'ensi ng'agenda akula agenda kulwala kansa w'olususu. Mukitunuulire e Kampala n'okwetooloola wonna abaana balowooza nti omweru ye mulungi bakuuta ensusu abazaaliddwa nga beeru mu kisa gwabwe oba Katonda bw'atyo bwe yabateekateeka abazaaliddwa nga baddugavu mu kisa gwabwe Katonda bw'atyo bwe yabateekateeka. Naye kibi nnyo kuddira olususu luno kakati ekyo kikulaga psychological defect eyatuteekebwako nti baatuyingira munda ne batukosa ate ne tutategeera butya bwe baatukosa. Kino abawala mwenna ab'eyerusa abawala mwenna abalaba vidiyo eno ab'eyerusa mukitegeere nti wakosebwa mu bwongo era tetusobola kukuvunaana tetusobola kukuvuma tetusobola kukuvoola era mmwe mbakakasa bw'osanga omuntu eyeyerusa tomuvoola. Eyo defect eyatuteekebwamu ng'eyisibwa mu bwongo mu ntegeera esimbye amakanda mu bintu bisatu: osoma ki, olaba ki, owuliriza ki. Kitegeeza bwe tuba baakukyusa ekyo tuteekwa okuddamu okulaga abantu basoma ki, balaba ki, bawuliriza ki, baddemu okutonda obulamu bwabwe. Ekyokutaano, require them to attend daily an institution that makes them focus only on the information that is provided. Bateerewo amatendekero ate obakake buli lunaku ng'essira baliteekako ebyo byokka ebibasomeseddwa ng'ebiri ebweru w'okutegeera okwo tebabitegeera. Omwana musomese nti guno baguyita muyembe, komaawo. Tomuyingirira munda kugamba nti mu muyembe mulimu ensigo. Ensigo eteresa omuti gw'omuyembe. Omuti gw'omuyembe gulina emiyembe. Emiyembe egyo girina emiyembe. Kitegeeza mu nsigo emu mulimu ekibira. Tokimulaga. Gwe musomese busomesa nti guno muyembe gulye, bw'omala okugulya suula kiri ekisigadde kisaaniiko. Tokimulaganga nti mu nsigo mulimu ekibira ky'emiti gy'emiyembe. Musomese ekyo kyokka weeyagala akome. Make them attend the institution from age 5. Bawalirize okuyingira essomero okuva ku myaka 5 until adult and repeatedly test them on the information so that it becomes their truth. Nga bamaze okuyingira mu ssomero bakake ng'obagezesa ku ebyo ebisomeseddwa buli kiseera oba entakera okutuusa lwe balitegeera nti ebyo byokka bye bagezeseddwamu ge mazima g'ensi, basobole okutambulira mu kukkiriza kwaffe. Give them an explanation to everything. Buli kintu fuba okulaba ng'okibannyonnyolako baleme, so that they never have a chance to make their own assumptions of the world. Baleme bo kennyini okwerowooleza ensi bwe yali badde, bakkirizenga ekyo kyokka ky'obalaze kyensi bw'ekyo bweteekwa okubeera. Make them experts in wrong. Bafuula abakugu mu bukyamu era bafuuka abakugu b'ebikyamu. Babeere nga bakwenkuse mu bikyamu, basomese obukyamu bannaabwe. They will use that information given to them to punish themselves. Bo bennyini olw'okuba nti bakenkuse mu bukyamu bagenda kukozesa obukyamu okulamula bannaabwe abali mu butuufu era abaawukanye endowooza ku bo babakube okubabulizayo mu ttaka. They will judge each other based on what you have taught them, not based on what they understand. Bagenda kweramula okusinziira ku ebyo by'obasomesezza, so tebalyeramula okusinziira ku ebyo bye bategeera. They will kill in the name of protecting that information. Buli alivaayo okuwakanya era n'okukontana n'ekyo kye bakkiriza, waakiri bali musaanyaawo. Wano weewavudde, juuzi nali mpulira, waliwo bakwano bange ennyo abasomesa bempulira, njagala nnyo ebintu byabwe. Naye mukwano gwange omu yavaayo n'agamba, nabbosa okufumbirwa bbosa yawa kyakulabirako, nabbosa okufumbirwa bbosa tekirina bukyamu. Nze neddira ndiga, mwe kambategeeze kati eno peeni
kitwale nti wansi wa peeni eno waliyo emirandira. Guno omuti ne gukula. Omuti guno bwe gwakula gwateekako amatabi. Amatabi gaateekako obutabi. Obutabi bwateekako obuswanso. Obuswanso bwabanirira ebikoola. Ebikoola, obuswanso, amatabi n'obutabi n'amatabi byonna bitudde ku kikolo kye kimu omuti. Neddira ndiga, nakkira mu ndiga, nze obukkiro bwange bwa ndiga ne muzzukulu wa Sserunkuuma era ndi muzzukulu wa Luwomwa. Jjajjaffe Mbaale Bbosa yazaala abaana 3, Buvi, Ndalu ne Ssekkoba, era mu butuufu ge gaali badde amasiga 3 ne kati tulina 17. Ebyo sijja kubigendamu kubanga entamu etula ku masiga 3 bw'oba oyongeddewo eddala gabaana amasiga tegakula. Emituba egiri mu masiga gye gigaziwa n'amasiga essiga lisigala ssiga. Kakati abaana bano be yazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, okutuusa ku nze olwaleero ffenna tuli mu kikolo kye kimu. Nabbosa bw'abanga teyafuuka bufuusi Nabbosa, ng'obujjajjaabwe bw'aba Bbosa, bw'aba Namitala, bwa Luwomwa, bw'aba Sserunkuuma, kitegeeza bwe musanga abeera mwannyinaze ddala mu musaayi, kubanga omusaayi tuva mu gwegumu. Nze okusanga Namitala, Nalunkuuma, Nabbosa, Nansaku, Naalende, Nakitiibwa, Nankaayi ne Mbakwana ne mbeeganzikako, mba neeganzise ku mwannyinaze. Mu buufu obwo oba osomesanga ogamba nti omwana okwagala mwannyina si kivve. Okutegeera kuno okwebuziba okwaweebwa omwana w'omuddugavu nga yeyekka akulina mu nsi, nga tusobola okwawula ne twawula ne ntambula ng'Omuganda. Nze ne njogera bajjajjange 9 emabega, ne ntambulira mu lunyiriri, ne ngaziira mu Mutuba, ne ntuula mu ssiga, essiga ne lintwala mu kasolya, akasolya ne kannyunga ku baganda bange abalala. Magezi gaali geebuziba. Kibi nnyo okukozesa entegeera endugwala okulamula entegeera eŋŋanda. Kibi nnyo okukozesa entegeera eŋŋanda okulamula entegeera ensoga. Bw'oba oyagala okulamula abasoga, genda mu busoga, osome olusoga, otegeere obusoga, olamule abasoga ng'oyitira mu busoga. Bw'oba oyagala okulamula Abaganda, jangu e Buganda, otegeere Oluganda, osome Obuganda, otegeere Abaganda, olamule Abaganda ng'obalamulira mu Buganda. Kibi nnyo okulowooza nti gwe olw'okuba oli Muganda otegedde nnyo Obuganda k'okozesa Obuganda okulamula obulugwala. Bali baateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwabwe, naye wateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwo. Wabula bino bye twogerako bikulaga ekigendererwa ky'abasajja bali abaagamba bano bawe information eyo bagezese obawe n'ebigezo, bwe babiyita obatikkire bafulume nga bafuusa abakugu mu bukyamu, bakozese information gy'obawadde eyaffe okulamula bannaabwe. Omuntu eyayogera ekyo akozesa information etali yaffe okutulamula. So nga information eyo yaligenze gyesibuka n'atuulayo n'alamula okusinziira ku buvo bwa information eyo. Tosobola kulamula baddugavu ng'okozesa information y'Abazungu. Kikyamu olina okulamula abaddugavu ng'okozesa information y'abaddugavu. Yagamba bw'ati, scold them and humiliate them if they suggest an opinion that opposes that of the authorities. Babonereze era obaswaze singa banaagezangako okuvayo n'endowooza eyawukana n'eyo eyaffe gye tutaddewo. Keep reminding them of how cruel their ancestors were to each other in the past and broadcast how cruel they are to each other in the present. Bakuume ng'obajjukiza ng'era obalaga obukyamu n'obubi n'obuvundu bw'abo bajjajjaabwe bwe bavaamu, era obalage nti n'okutuusa kwa kano obwo bukyabagoberera. Kambabuulire,
nze Senkaayi nzaalibwa Ssaalongo Kiwanuka Stephen Kamya, ndi muzzukulu wa Sserunkuuma. Sserunkuuma mutabani wa Petro Ssaalongo Mbugano ye Basaawo Sseguku. Oyo Mbugano mutabani wa Kibugo Mutuba. Kibugo Mutuba azaalibwa Namujulira wali e Buddo. Namujulira ava mu Luwalira naye ali Buddo. Luwalira azaalibwa Ssemuwulu ali Buddo. Ssemuwulu azaalibwa Basajja Nkonge Muleega ali Buddo. Kakati kankubuulire, mu lunyiriri lwange sinze nsoose okubaawo. Olunaku lumu Sserunkuuma yeebase Sseguku yalina kitange mu ndaaye nga nze ndi mu kitange ate mutabani we ng'ali mu nze. Kitegeeza olunaku lumu Sserunkuuma yali asitudde generations 3. Bw'otandika okunsomesa ng'oŋŋamba Sserunkuuma sitaani mubi, oli mu buyabuya nnyo. Ntunuulira bulungi, oli mu buyabuya nnyo. Katukomewo.